kusibisa famyeji omukoto omutongole ogwa Kyabasa Fama Radio Buganda munafe kwanirizaako nnyo era nkwebaza okwekumiranga ku mitimbagano gyaffe gyonna emirala webalire ddala tojjanguuko ate gwe munafaatana bakusubscribinga kukubiriza era nkusaba osubscribinge nsobole okutambulira wamu gonyumirwa empeereza yaffe ate gwe munafe agabanako n'omulala ku byetukola kuyita okusharinga njagala okugamba titukusiima byansuso webalire ddala tojjanguuko mu ngeri y'omu munaffe tusaba otuwe n'endowoozayo wansi awo mu comment section era munaffe tukusaba oba ng'onyumiddwa byetukola okooneko mu kigalaawo nze emi April Nakawombe era nga watali kumala budde tusimbudde tutunuulira emyaka 7 ejja Ssaabasajja Kabaka empologoma ya Buganda ennaku z'omwezi 13 Kafumula Mpawu mu mwaka 1955 ku ssaawa 5 n'ekitundu ez'okumakya omulangira Ronald Muwenda Mutebi w'okubiri kaakano Ssaabasajja Kabaka wa Buganda yazaalibwa mu ddwaliro lya Uganda ekkulu e Mulago. Omulangira Mutebi kaakano Ssaabasajja yazaalibwa omuzaana Kabejja Nalule Sarah Kisosonkole muzzukulu wa Mugema era nga yalinnya nnyonyi okuva mu Bufalansa gye yabeeranga mu budde obwo yogayoga mu Uganda okusoosootola erya Mugema. Omulangira Mutebi kaakati Ssaabasajja yali wakuzaalirwa bweru wa Uganda naye olw'okuba kitaawe Ssekabaka Muteesa II yali akitegeddeko nti ali mu lubuto mulangira alinze. Okusinziira ku byafaayo Ssekabaka Muteesa II agamba nti yakimanya ng'omulangira Ronald Muwenda Mutebi yalirya engoma ng'akyali mu lubuto nga lwa wiiki emu era ng'obubaka buno agamba yabufuna bwali bwa mwoyo okuva mu bajjajjaabe. Abaffe obadde okimanyi nti kive omwana w'engoma omulenzi okwambala engoye eza kyenvu. Okusinziira ku byafaayo Ssekabaka Muteesa II alina be yatuma okugenda okugula obugoye obw'omwana omulangira eyali agenda okuzaalibwa kyokka ne bagula bwa kyenvu. Wano Kabaka Muteesa II kati Ssekabaka yabubagobya n'abategeeza nti omwana yali agenda okuzaalibwa yali mulenzi kale nga kyali kive okwambala kyenvu nga yali alina kwambala ngoye za bbululu. Bwe yabuuzibwa kwe yategeeredde nti omwana yali mulenzi yabategeeza nti yali yafunye obubaka okuva ewa Mukama Katonda oba amutegeeza nti omwana eyali agenda okuzaalibwa yali mulenzi. Ssekabaka Muteesa II yaddira agamu ku mannya ge aga Edward Frederick n'agatuuma omulangira yali azaaliddwa era wano omulangira yatwalibwa mu masiro ga Ssekabaka Kyabaggu ekyaddondo gye yafunira erinnya lya Muwenda okufaanana jjajjaawe Kyabaggu bw'atyo n'abeera nga ye Ronald Edward Frederick Kimera Muwenda Mutebi. Mu mwaka 1959 omulangira Mutebi yasindikibwa e Bugangayizi okusoma ku ssomero ly'e Kabobe Primary School oluvannyuma lyakyusibwa erinnya ne lifuulibwa Luwangula Primary School. Essomero lino lisangibwa mu ggombolola y'Ekiyemba ku kyalo Kasiita e Bugangayizi. E Bugangayizi eno omulangira Mutebi yabeerangayo n'omusirikale Kibuuka wamu n'omukyala Besimesi ne Mirimo eyali amulabirira. Wabula ng'omulangira yayisibwanga ng'abaana abalala mu nkuza y'abaana eya bulijjo. Oluvannyuma lw'omwaka mulamba omulangira Mutebi yakomezebwawo e Mengo n'ateekebwa mu masomero ag'enjawulo omwali Aunt Claire Buddo Junior School n'amalala. Oluvannyuma omulangira Mutebi yayolekera e Bungereza n'eyongerayo n'emisomo gye era nga mugamu ku masomero ge yasomerako mwe mwali essomero erya Bradfield College, Kingsmead School erisangibwa e Sussex, Mangadalen College ne Cambridge University gye yafunira diguli mu mateeka. Okusinziira ku byafaayo Ssaabasajja yali muyizi ayagala era anyumirwa ennyo ebyemizannyo ate nga abyenyigiramu butereevu era nga yalina kinkuumizannyo omuli ensero, rugby n'omupiira ogw'ebigere.
oluvannyuma lwa kitaawe Kabaka Muteesa II okukisa omukono mu mwaka 1969 e Bungereza, era Omulangira Mutebi n'abika akabugo ku njole ya kitaawe mu mwaka 1971 eyali omukulembeze wa Uganda Idi Amin Dada yakomyawo enjole ya Ssekabaka Muteesa kuno, era ne wano Omulangira Mutebi n'abika akabugo ku njole ya kitaawe omulundi ogwokubiri, akabonero ak'enkukunala nti yagenda okulya engoma. Mu Kasambula wa 1993 ennaku z'omwezi zaali 31 Omulangira Mutebi yalinnya ku nnamulondo y'abajjajjaabe n'afuuka kabaka oluvannyuma lw'emyaka 27 ng'Obuganda tebulina kabaka, anti Kawenkene Apollo Milton Obote Opeto yali yabujjawo mu mwaka 1966. Mu mwaka 1999 ennaku z'omwezi zaali 27 Muwakanya Ssaabasajja yakubenkanamu ng'agattibwa ku Lutikko e Namirembe ne Nnaabagereka Sylvia Najjinda Luswata ng'eyali Ssaababilizi mu budde obwo kitaffe mu Katonda Livingstone Mpalanyi Nkooyooyo ye yabagatta. Emyaka 7 egy'obulamu bwe Ssaabasajja Kabaka empologoma ya Buganda Ronald Muwenda Mutebi II abadde era akyali mpagirwaga mu bintu bingi ebitumbudde Buganda ne Uganda yonna okutwaliza awamu. Mu bino mulimu ebyobulamu, ebyemizannyo, ebyenjigiriza, ebyobulimi n'obulunzi, obumu mu bantu be, ebyenfuna n'ebirala. Tukwozaayoza nnyo ayi maaso mwogi olw'okutuuka ku kkula ly'emyaka 7 egy'ekitiibwa. Tukusabira Katonda akutukuumire owangale ayi Ssaabasajja oyugumire ku nnamulondo yo. Nze Emmy April Nakawombe. CBS FM.